Kale kansubire buli omu yasemalidadi sana amanya n'eddoboozi di King Smith nga bulijjo wano ku Celeb Jazz Extra okuba nkutuusaako amuli agenda mu maaso mu ggwanga Uganda ag'olugambo munsonyiwe mbadde a little bit slower okubawa ebigenda mu maaso mu lugambo n'amawulire ga Sebo because mbadde nina ebintawaanya bingi naye kale njazigadde mbaweeko ku kigenda mu maaso mu bulamu bwa Rema oluvannyuma lwa famire ya mwana mulenzi amanyiddwa nga Dr. Hamza Ssebunya okuli omukulu amanyiddwa nga Kirumira n'abalala abagagga abalala awo ne ba family friends okuvaayo ne bamuwa amagezi era kirowoozo kye bamuwadde nakitwala mu nkola ekyokuba nga Rema bamuwe ultimatum ya myaka 5 abeere nga ava mu music oba mu nsiika y'ebyokuyimba asetolinge ng'omukyala w'ewaka asobole okuba nga aweereza omwami we amanyiddwa nga Dr. Hamza Ssebunya. Emirimu gye baagala Rema akole gyandibadde tetuyagala nnyo omukazi gikola mu modern society naye tulina kyakukola because Rema mukyala wa waka ate baamukuza so emirimu gino gye gino wammanga ogusooka Rema Namakula baagala abeere ng'asobola okufumbira Dr. Kachai ak'okumakya okitegedde nga tanagenda kukola bamwagala omulimu ogwokubiri abeere ng'asobola okwoza amasuuka ne boxa za Dr. Hamza Ssebunya because ebintu bagamba biba bya mu kisenge era abakozi tebalina bikwatako okitegedde bunyo nti era omukozi wabikwatako oba oli awo kiyinza okuleetera amaka gano okusaanawo ate nga tebandiyagadde kulaba nga Rema addamu okukola ki okukaaba n'okuyimba obuyimba nga siri muyembe n'okuyimba obuyimba nga bw'anaaba omuyaaye kuba kiyinza okuleetera dokita okuba nga afuuse muyaaye n'engeri kikulawo ekyo. Omulimu ogwokusatu baagala dokita ono engeri munnamanyi okukola late night hours Rema asobole okuba nga akuza omwana gw'alina mu lubuto lwe essaawa zino era ng'ono olubuto lubalirwamu emyezi 7 bweddu ontegedde nnyo bagambye by that time omwana ajja kuba aweza emyaka 4 which means ajja kuba yetaaga attention nyingi nnyo eya Rema okuba muno amugroominga okulaba muno takolamize amaalu musuuza gye yakoze ku kukyala kwa Rema. Ensonga ey'okuna yakamasaagi kamasaagi kano omwami waba avudde ku mulimu nga dokita akozesa nnyo emikono gye n'omutwe kitegeeza bikoowa kitegeeza ba family baagala Rema omwami ono aba akomyewo waka aleka ate giyita mu sawuna kubanga ebeera mu sawuna bingi baagala abeere nga baava ku mulimu ku office okitegedde wali ku medical store waakolera ensambya agende straight ewaka era bw'atuuka ewaka ennamugongo apparently gye bapangisa abeere ng'afuna kamasaagi okugeza mu binywa byo that is the shoulders afune kamasaagi k'ebigere afune kamasaagi k'omutwe bamukole ne kamasaagi kali ak'omukyala kalina okukola omusajja. Egyo gy'emirimu. Omulimu ogusemberayo ddala bagamba nti nno Rema engeri ebivulungi gye birayo ekiro omusajja ayinza omulumya n'amusitavingisa omusajja n'atandika okuba nga awankawanka ng'anoonyayo busire kwini buma kati bamwagala nti nno omusajja wanaamwagalira abeere ng'akola ki ng'amufuna era by then myaka gino 5 kiri projected nti nno Dr. Ssebunya agenda kuba amaze okukola eddwaliro ng'eddwaliro lino bagamba Rema asobola okuba ng'atwalayo Kachai wayagalidde asobola okuba nga ye manager w'eddwaliro lino n'okuyambako Dr. Hamza Ssebunya okwekulaakulanya. Ensonga eyo ya mu kisenge eyasinze omuweesa emyaka gino 5 kubanga Dr. Ssebunya kintu n'agamba by then nja kuba nze boss wa boss wange nga nze nanyini nze bo tebakyankozesa oba sikyakolera kisonga ekya government na which means nja kuba neetaaga omukyala wange wonna wenkola ki we mwagalidde. Ensonga bwe zityo bwe ziri. Rema has been given an ultimatum of emyaka 5 akwitinge music kinaasoboka tekiisoboke amateeka ganaasoboka gano oba tegaasoboke. Mulowooza Rema yakoze ensobi okuva ewa Eddie Kenzo okgenda ewa mwana mulenzi Dr. Hamza Ssebunya kaaliya ye teyagitadde mu matigga anaasobola okwoza ndappunya yanda panti anaasobola okwoza amasuuka kale ayinza obisobola naye akasente kabadde akola mu music manager wa anakkiriza afiire Rema omuyimbi addamu kolera obukadde 5 4 6 buli weekend ku mikolo kinaasoboka byonna katubirinde wano ku Celeb Jazz naye nga myaka 5 kisanja kimu kyokka bwe tunagenda okuddamu okulonda mu mwaka 2024 nga tugenda okugenda mu kulonda okuleba kuddako ebiseera ebyo Rema ayinza okuba nga takyali muyimbi wa ggwanga.
wabula nga housewife. Maaso ku lutimbe, kabina ku ddongo. Ebyo byonna nja kuba mbikutuusaako wano ku Celeb Jazz Extra. Nange Shadik Smith the King.